gwe bw'oba otebenkera n'omu busiraamu bwakuwa eddembe wasa bw'oba omutakutebenkeza muli nange wasa babiri. Kati muwulirize bino ensonga enkulu ma hukumu nika okuwasa kulamulwa kutya mu busiraamu. Muntu teeka alina okuwasa oba si tteeka? Muwulirize hukumu y'obusiraamu. Aljumuhur bima fihim al-a'immatu al-arba, abamanyi abasinga obungi ng'otwaliddemu ne bayimaamu abana bagamba nti okuwasa sunna si tteeka. Okuwasa sunna ekyo mukitegedde? Kye tuliko mukitegedde abasiraamu? Okuwasa kitegeeza omuntu ne bw'aba alese okuwasa tafuna musango. Ahlu zahir abamadhahabu ga zahiriya bo ne bagamba nti okuwasa tteeka. Abagamba nti sunna besembesa fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, naam, fa in lam tastati'u fa wahida dhalika adna alla ta'ul, paka ku nkomerero, naam, fa wahida aw ma malakat aymanukum. Ne besembesa ne aya wa man lam yastati' minkum tawlan an yankiha al-muhsanat famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat, aya ndoza ya 25 mu surati Nisa. Allah naga muwase ababa balungi walidde abalina ebitendo ebirungi bye mwagala, akitadde ku bitendo bye mwagala, kitegeeza bw'oba ebitendo ebyo tobukoze eki oyinza okukireka. Abo ne baga kuli sunna, ne bagamba nti singa kwali wajibu Katonda teyaliga nti au ma malakat, okuwasa bali abazaana bimiliki lyamin kwa mubah kyeyagalire. Bwe kuba kyeyagalire kitegeeza n'okuwasa tekuli wajibu.